Kasuku. Senga nkulaga Amos gwe yali agala. Bakola naye content. Labayo. Omanyi gwe yali agala. Sweet she. Bata sadde kwenye kitinga. Sabana kubekina. Amos yatagala black sugar. Yera nyo mwala gwayagala wa mapiano. Yoka sugar ali mu bandi. Oli mujawa musajasi ino obudugavu bwe. Ya sugar bana batakwagalira. Era by the way abantu babajjukira bulungi obango ojjukira mu interview ya mwe bwamubuuza. Yagamba ani atayagala muntu amwongerako. Teyagamba mu sugar mwagala byala. Yakubuuza Uncle Sharon ani atayagala muntu amwongerako. Nengamba tewali. Sugar wange bamukozesa. Mukazi watu nasirika bwati. Oba sugar atijja nnyo. Nengamba yoyo musajja omuto. Sugar nga atijja mu nnyo. Amos ye mwenza asembayo. Ye mwenza asembayo. Akutuuza nakugamba Uncle Sharon munzijja. Nyenze ko manju. Nagende Makindye. Nebaka n'omukazi nadda. Nakunnyonnyola ebibadde manju mutoyi naye ngava Makindye. Era kati ono abadde yamusobola kuba abadde amubeerako. Sugar. Yes, ng'amubeerako. Chovola bayita sawa kuvayo gamba nti abadde ayenda. Era takimanyi nti abadde ayenda. Oba nti asobola n'okwenda. Naye asobolera ddala. Ntwalako ne mujjini. Amos, omutererere. Era kati gwe tosobola kulikomendinga mukazi munne agende mu gym akolombere olw'omusajja. Nedda. Byewalabako. Bakwagale nga bakwagala bya ddala. Si byakufana nabo oti ndyoke nkwagale. Amos nga atudde wano nga kamera emutunuddemu. Bwe mulowooza tayogera. Nenga Amos looks humble, looks as if. Bwe mulowooza. Tasadde okugera ekigambo kyonna. Kyabawa. Katulako ebisebuka. Nze nkakasa omuntu kati gwe mwinako access okwogera naye ye Sugar umubuuzo oba tamuvumangako. Sugar proving it wrong. Amos asobola okuvuma omuntu. Tebamuvumanga. Yakubira oli namugamba gamba Delicious je mu block njagala kwogera naye ne bagasagala kwogera naye. Naitira ku simu yoyo mukwano gwange. Nampe mula we mula. Anzija ku simu ye. Mugambe. Nze nakkiriza okusirika kuno okwo nasibadde musiru mbadde nkimanyi nti yeyagala ne Sugar nenze nakkiriza namutaddako ate sente zange akola eki azimbe emitwalo 5 yes ali muyiribi waliwo abantu benjo kugamba nga tuvudde waneeno funa obunamba bwabwe bakuweerezako ku bufaananyi bwe yali afaanana nga akyayiriba engatto. Amos yes yali bulala atamanyi nti omuntu anaaba tamanyi nti omuntu akozesa ddiyo nga talina kale kyamanyi mu bufunzi ng'asula na mu studio. Friday nga 12 June 2026 ku Front Page Hotel Namasuba we wali endongo Haji Kaziwe Kapo erije bayita Ssebavuga wabulirawa okuingira sinze mtwale by'epye mtwale tane emeza ya milioni 2 bakubire meza yo bagitereke noti musanvu noti nya satwe mu 2 oba noti musanvu 5 nya mukaga nya 18 musanvu 5 omanye endongo Haji Kaziwe Kapo ja konkone yebiro bino gwe ukimanyi hazama zeko nga muwogo waguru matara screen stage ne sound olwali okasumulula mulamu Ssebavuga kali musale ko Front Page 12 June 2026 mujja n'obwana bukiwe meneku obwoza wafunira musajja omutufu ng'okoye ng'okaddiye n'ekikijjo mujja mutuwase kigenda kuba kijobi ku Front Page Hotel Namasuba endongo ya Haji Kaziwe Kapo eri basanaale gy'atumye Ssebavuga wabulirawa ekutuusibwako Biniva Logistics. Ladies and gentlemen, ndine Frank Ntambwe Balukeza era nga yatuze okubalaga products ya package y'abasajja. Eno men's package. Ono Shalom Oil yayongera ku size. Abasajja abenyuma mu size nakendeera bunakula size yakendera olw'amala okwemamaza. Ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu. Ono 5 rounds and above. Nga wembanga maze era mpira unje soka siddamu soko none ku bere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola. Oyunga buyunzo
butto nokolo mwetololo kola ya kipolitiki ocho katone Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections onamo obuzibuzibu ozokato kagize bwe kati one bizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangi wa kisasa ku the village mall je tukole kama fakala nkawedde tatu Alex Mwangi in a comedy store back to Sako the 10th year anniversary with Diamond Platnumz. I'm so happy. Yes, Diamond Platnumz from Tanzania will also feature the band from Kigali, Rwanda, Eric Omondi, Kenya, Raymond Namakula, Spice Diana, Cindy Sanyu, Lydia Jasmine, Big Jamaica, Winnie Mwangi, John Black, Anon, Kabako, Laika, Gloria Boogie, Catalayan Kando, comedians, MC Mario G, Amoti, Salvador, Madrat and Chico, Maulana Drain, Ticha Mpamire, Bizonto, Shequina Neva, Raj Kabeja, Sami and Shawa, Myriad, Bobby Brown and Nilo Nilo. The 10th anniversary of Comedy Store on Friday, June 5th at Lugogo Cricket Ovo. Gates open at 2 p.m. Buy tickets now at ticketsasa.com. Sponsored by. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Kari, welcome to Shalom 256. It's happening Betugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Mwenye uli ku Shalom 256. Atana subscribing kindly. Atuegateko mpola. Atagwa subscribing. Turn on the notification bell so that you get notified each and every time we upload. Seeing me for the first time, nze Shalom Haddad Kawesi. Erango likusho mtawala mbako sasa konzeka. Mbako mnyanga aba Shalom Health Services. Wali abasajja. Baina Shalom Oil ayongera ku size abasajja n'obuwanvu n'obunene. Shalom Power masturbation yabaji kozesako 5 rounds owangira mulieri direct nga toza dakika na round esoka jango funika direct dakika esoka dakika na round esoka eyo kuba 0705 271970 gaba manjana ana tegaba manji tegaba walabi omala gabi kati kwa dakika zoba yagalanga mmeka njagala sawa abiri olekayo gachi oyagale sawa namba kati ngamanyi gavu msajja abanyi ngamanyi msajja amanyi agajjewo ali suppose okubeera nago kati akoshoro mkankubuuze lwaki omusajja abayenda kitegeeza yeewulira ki yes lwaki omusajja abayenda kitegeeza abayeewulira amaanyi ebyanyimbo alirina kati mpe saawa yange n'omulala omuwe saawa ogimanyi bulaadi kiggwera mu buli kimu kiggwera omwo musaawa oba okyalina oba tonnakala mu saawa eyo nedda naawe olwaba male saawa nezisukka mwemu saawa emu tutwala naye maama nobanga okoze eki saamu watu onnabako wabadde nedda tekisoboka olirina eryo eddagala eraki erya ndirina abakyala Nairo Avenue wammwe nga oba mulawundi esooka okala eyokubiri okala kufuna Nairo Avenue ali ku 0705 271973 alongosa munseke amu mundula amazzi agawunyawoza amukulime Nairo Avenue akuyamba mukyala kulime nobanga oterera bulungi nnyo onako olwaleero mugenyi wange wanjawulo yomu kuba victim abalaba episodes of surviving Amos Rovins the tanseko mpola Goliath surviving Amos Rovins Goliath tukola episodes zino omu kuba victim abali eyali mukyala we nina akantu akanewunyisiza mbona ko ba proposingira Black Sugar yasoka sula wo nze yalonda n'ebimuli bye bamutwalira abasajja tuli babinno nga tuvudde mbyo okusaaga like we are kind of bad ne banyinyonyolamu awo omanya ayina erinnya lye lyatutuuma ffenna sina erinnya ly'amannya ge obeera mama Amasi wakuba tabiri nekwatayo ngakwita mama Mrs. Semakula muchala Mr. Black wafe eliye wafe jembela bampitaga muchala Mr. Black kana ya proposingira gotwaga ne bya matala tetwali nnyoze gawo ndaba ko Shalom
Kelanga sina nnyo linnya. Naye ye yajjanga mmanyi by the way. Yajjanga mmanyi nga mmanyi n'oluyimba lwange. Oli muyimbi? Yes. Olina kayimba ki? Like yajjanga mmanyi oluyimba lwe bayita akawuzi. Lwakuba right now nina lwe bayita Empire Akadde naluyimba ne Robert Rota. Kati akawuzi lwagendanga lutya? Oba lwerabira oluyimba lu? Dedda lumanyi. Lwagendanga lutya? Teyalina mpeta nnungi yakumpa. Koye kankusibe kakawuzi. Nansuubiza nti walifuna. Nenziga ndivuga. It's a beautiful one. Yes, kati yajjanga alumanyi. So tuddemu akayimba ako. Teyalina mpeta nnungi yakumpa. Yeah. Koye kankusibe kakawuzi. Nansuubiza nti walifuna. Nenziga ndivuga. Kati Amos yajjanga manager yajjanga promoter. Yajjanga mukwano gwange. Ngolede naye muyimbi nga star. Naye nali Chasta kankimenyewo. Cha star tochikola. Kijalabika bubi. Tabanko star. Tajja kubeera. Tajja kola ki? Tajja kubeera. Akashalo mtoseka. Omuntu yenna by the way omuntu yenna alumya omukazi. Namwe mutulumya muleke mwamuloza bamekama abakolima. Naffe so tukuba ku balls no gamba zino nga ezewujja bojja kwewujja mu nseno. Tulumya kituufu. Naffe tukuba ku balls. Nuga ngabo ezewujja bojja kwewujja mu nseno. Kati n'olumya asooka, n'olumya owokubiri, n'olumya owokusatu era gwe omuntu omwe era abantu ne bamanya nti olumiza gundi ne gundi ne gundi ne gundi. Oba muntu mutuufu. Mwe abatayiga. Lwaki balumya mmwe? Ati kati ffe tuli bantu banjawulo. Ye atakyuka. Shegeza yeye mukyamu. Kubaza okujja wange yali akaaba sagala kuyingiza nnyo mama wa mwana we musonga zino. Ne yajjanga nkabira nsonga za mama wa mwana we ngandaga mubi nnyo. Sitaani. Yes. Bwe yali agende wa Sugar yamulaga nti nze ndi mubi nnyo. By the way yamugamba olina mulogo. Yes. Yeti yeye mulogo. Ani mulogo? Semakula Musa. Mulogo. Atya. Amos alina ekintu kino eno ategera omuntu alina omukisa mu bintu bye byatambula najja nakutapingako. Sugar alina omukisa? Yes. Mpozi mukisa habo soap. Wala Sugar alina omukisa. Kubanga aze kubulire we yamusangira ngali nange n'okutuuka we yamulekedde. At least ko. Gwe wali olina omulaba wali omumanyi. Amos? Yes, wali omumanyi. Namulabira ku Sugar. Wamulabira ku Sugar ate oluvannyuma lwanze okumuwa ennamba yayogere naawe. By the way nayogera naawe ku TikTok ne gamba hello Uncle Shalom. Mbadde njagala kolayo interview kyetaagisa kino ngamba kankuwe ennamba tuwogere. Ne mukubira. Ne mugamba nfunye ennamba ya Uncle Shalom. Osobola omukubira ne tuwogera. Kati alina ekigambo ekyantama. Kale tujja kutula ne management yange tulabe ne mugamba Uncle Shalom ebintu bye bitambula asobola okuyambako ne mukola ki? Ne mukola yakantu ne muyitawo. Yes. Nenjimuwa. Wayitawo ebbanga nga banyanjulira Black Sugar. Gwe yampeereza message. Yes. Ye gwe. Sugar nakola interview. Bw'oba ali mujjange ng'omanyi gy'oli. Jango omusajja kati Sugar. By the way messages ezo zinakusindikira nali njagala kulabula Sugar. Era messages ezo obeera ojjukira bulungi nakugamba Sugar sagala bamulwanya entalo z'atamanyi. Kubanga ku proposal banjogerako wadde tebayogera linnya lyange. Ng'ani akwogerako? Like Sugar. Kubanga namulabaga bambi kubanga abasiga yakutteko bwati. Tosaana kukkiriza kyalimba. Amos alina omuggo gwa Musa kuba mwagala nnyo. Pozi nga gwe wamu eddagala n'atereeza omuggo. Kiki otegeeza? Njogedde ki? Kati gwe yakutereeza wamu eddagala kubanga Uncle Shalom olina eddagala terikola. Kati Amos we yajjawo mali muzza kuyimba? Nedda. Yali azze kola ku studio saga jogera ne producer waayo kuba naye ina saga zaayo. Kati bwe yajja ng'ate yamumanyi nnyo n'amubuuza oba producer yanjagala. Producer n'amugamba nedda muyimbi wange ajja nabakinga wana abayimbi tukola ffenna ne musasula n'agenda. N'agamba anjagadde.
Amos. Yes. Yakulaba obweru. Naga kala kana kalingo omusambwa. Kamaso glory. Taina gwayagala just yali anonya byayisaawo. Kwangu already yali anetolodde naina team ng'amanyi kati ng'ayagala kumanya butya bwayinza kukola. Ngamaze okuzulamu omukisa kyadde ogamba Amos azula omuntu alimu omukisa. Yes. Kati oli namugamba taina mutawaana nja kwogera naye. N'ayogera nange kati with time ne tubeerawo ne tukwatagana. Mutandika okwerya. Ekifaanaganako bwe kityo. Kati ne tubeera nga tukola. Ngajja n'ennyimba ze zisinga by the way nga nteekamu amaloboozi. Amutanya ennyimba endala. Ng'ogyeko tommalaawo. Ani? Kale ni Black Sugar. Ana okunyimba endala. Ayina ennyimba. Ayina ennyimba ze. Sizimanyi naye kyemmanyi ayina ennyimba ze. Sizimanyi. Mpulira. Kati olaba ne zinateekamu amaloboozi nazeerabira. Bannange. Kati ne tukwatagana tubeddewo. Kubanga namusinkana 2023 nga ggwako. December awo tuli mu festival. Yes. Ofuna festival love, festival lover. Tuyigira 2024 kati awo ensonga ne zitabuka mu 2025. Era naye nga ggwako. Kyekyabatabula. Inze kukeera ku makya ne mugamba okuyimba kuganye nga tukola mawulire. We nakunoonyeza ne mugamba kola ya mawulire. Tulaba abayimbi bakola ate oluyimba nga ayinawo kale ebintu byako. Bakola obustanti. Yes, obubatambuza. By the way, era nze n'okukkiriza all along. Nali manyi kye nayogera kye baliko. Kubanga bwe twatula ne njogera naye about tukola amawulire. Ndyoke nnoonye ennamba yo. Nagamba yali supposed gakola ku birthday ye. Amos. Yes, yali ali Tanzania. Ne mugamba kati olaba ng'ogenda kukomawo birthday wa ennaku zayiseeko kiba kyetaganga wali awo n'okola yawe eggulire oba Amos oba omukazi owakabi alina kulinnya n'omutapingako. Nagamba kankukubire male kwogera ne management yange. Management yo yaliyo. Nze nawulira kigambo kuva gyali. Kati kitegeeza engeri gye nali mu kaseera ako nga ndi mukwano kitegeeza yaliyo. So kati teyaddamu kumbuulira. Nga maze omuwa ennamba yo teyaddamu kungamba nti batusazeewo kino batusazeewo kiri. Kati nga mbeera mubuuza musazeewo ki ku byamawulire. Nagamba bakyabyogerako. Kati lunaku lumu kumbe yakwatagana dda ne Sugar. Ate nga amukwana nga n'okwerya byeri. Nga naawe akyakwenya ewaka. Yes. Sewaka, by the way kyewaka nedda. Kubanga talina wuwe. Amos. Yes. Ate Sugar gye babeeranga. Awo abadde yakafunawo. Era yafunawo kubanga nze. Lwaki oga atalina waabeera? Yali abeera waabwe gyagambye. Yali abeera waabwe gyagambye ewa mama Madina. Nga gy'abeera. Era nga waba wakutwala ayina we yali yafuna gundi ye. Awe Munyonyo. Airbnb? Aha. Nga wabeera. Mama Madina si ya muzaala? Si ya muzaala. Olimba. Ze yakiŋŋamba ye kennyini. Ate nga Mama Madina abadde Sugar wa nyazaala wa Sugar? Anti ndooza oba step nyazaala. Kuba si ya muzaala. Nze Amos yaŋŋamba. Era mama Amos ali Masaka. Ebyo mbikugamba because nali mpaddeko Amos amafuta agenda alabe maama we. Ntereko mu mmotoka agenda alabe maama. Naye abakazi nga mulina ssente. Naye gwe. Bagamba Amos mugagga. Ewa. Okuva ddi. Abantu batugamba Amos alina ssente. Omuntu gwe bakolera budget abamugagga. Batya? Ne bakolera budget ne bagamba omwezi guno ogenda kukozesa $5,000. Akola wawa abamugagga. Muyimbi. Bamutimba ne bamusasula. Yayimbako ne Diamond. Luyimba ki? Yayimba ne Diamond Platinum bwe nawulira. Luyimba ki? Kujagala mwamba FM. N'okumumanya nti ayimba. Kyogamba oluyimba singa temulumanyi. Nze mbadde simugoberera.
Maybe that's why. Atwa ibane Diamond olimba ne tutavaayo. Olalo nnyo okuba. Olaba Sugar. Gwe yatapingako kale ne lutambulako ne lutuuka we lwatuuka. Naye olw'ebisiraani bye ne lubaako we lukoma. Ani alina ebisiraani? Yes. Ate ogambye mulogo. Ate omulogo alina ebisiraani. Anti era omuntu omulogo aba n'ebisiraani. Tetuli supposed kuloga. Mbemanyi bologo ologa kufuna mukisa. Nedda. Ofuna bisiraani. Ofuna bisiraani. Enye Imbane Diamond, ablo yo guy. Tayali badde ye by the way. Ne nsonga lwaki nasazeewo njogere. Nti nawulidde nnyo obusungu ng'awaayiriza Sugar. Ng'amuwaayiriza atya? Amuwaayiriza obwenzi. Mu Sugar ali mwenzi? Namuwaayiriza simanyanga ebisiyaga. Nalabako ogundi oli naalongaani oli atintinga. Mbusimanyanga nga yamukubidde n'amulikodinga. Twogera ku mbwa. Sagambwa. Toyogera ku mbwa, toyogera ku mbwa, twogera ku bantu. Naye by the way omukyala yayita audio eyo ng'akimanyi bulungi nti oyo muvubuka alimba. Tosobola kugamba mukazi gwe wali obeera naye buli lunaku n'omugamba nti ayenda oba ali ebisiyaga. Naye olw'okuba nti ayagala yeewolereze. Okitegeera nze yabiŋŋambako. Naye omusajja gweyagadde n'omwayo ku ssente osobola omwendako. Gweyagadde n'omwayo ne ku ssente. Kuba nagambye bamukolera budget. Etuuka awo makkati g'omwezi ssente ne ziggwawo. Era Sugar mumukwate bulungi. Ajja bannyonnyola. Yateekanga ssente mu relationship? Amos talina ssente kyenyiza okugamba. Kubanga bamukolera budget. Kitegeera. Bamukolera budget ne baga kati ogenda kukola luno oluyimba. Bamukolera budget baziina ssente. Yes. Naye ye enkwata yazo oba yatamayizikwata oba nga wonobeera n'omwana wo n'ogamba guno omwezi sigenda mwonoona kamuweeyo zino zijja mmumala oba zikwate bulungi. Kitegeera. Kuba mwana ate ye ne management ye. Toyinza waayiriza munno bisiyaga ebyaddala. Amusa ekituufu okimanyi. Ekituufu okimanyi. Nange yampayirizaako nga bwe tufunamu obutakkaanya. I had a friend ng'abeera by then nali mbeera Makindye nga ye abeera Nnyanamu. Kati nga bwakubira essimu n'omugamba ngenda kusula wa mukwano gwange. Kati oli eyo ngenda kugira ne bawala banno bikoze bityawo n'akubira buli omu essimu. Oba alina ebbubanga ye omuntu? Nedda. Oyo muvubuka by the way mulalu. Ani? Amos. Muki? Mulalu. Like mad? Yes. Alaba omusawo. Ne gyayita famire y'ekimanyi. Kubanga yakiŋŋamba. Shalom Terera. Uncle Shalom simuwaayiriza. Ne bw'abeerawo awo nkiddamu ye yakiŋŋamba. Ye yaŋŋamba famire gy'alina si be bamuzaala. Ye yaŋŋamba nti mulalu alaba omusawo. Wamulabako ng'amira eddagala? Nedda. Wakasookya watayogera bya kiralu. Twali tugeze ku babiri ne tulaba omusawo. Omuntu mulalu. Twali tugeze ku babiri ne tulaba omusawo. Ebutabika? No, tulina we twamusanga omusawo like office ye yali agiyita office nga bamubuulira kati lwaki yagenda n'alaba omusawo. Nalina interview ku Bukedde. Presenter ow'ebinyaanyanya. Suna Ben? Yes. Kati Papa Suna Ben tuludde yayagalako kono kumpromotingako yateekawo ebyo ebyensasagge nenziwangula kati naye yamukumpromotinga paka nga nkubye hit. Kati buli lwemba ntaddewo oba akayimba ngenda nenkola interview nga yabwerere. Kati nagenda nenkola. Twali ffenna ku studio ne Amos ne mugamba nina interview ku Bukedde. Nankubira paka we natuuka ku interview nga twogera. Kati mukumaliriza nga nina okulinda Papa Suna antwale kanzije yeeyo wabuzibu okuvaayo.
kati nanvuga nanzaayo ewaka n'agenda. Kyali n'agamba baakoze eki bandidde. N'atabuka. Ne bamukwata. Ng'atabuse like obwongo. Nga kukubira amasimu n'akaaba. Naye ng'omunnyonnyodde. Nga kyeki mukaaba? Bandidde. Bayinza batya okundi. Abasajja babi. Nnyonnyo. Oba bw'ayagala nnyo? Nedda, tewaliyo omuntu ayagala nnyo n'akuba omuntu from nowhere. Amasi n'okuba? Uncle Shalom anyumiza gwako. Bw'amala okukuba, ndooza kiri eri ekimwambadde ng'akukubye bwe kimuvaako n'aseka. Naye anagamba kati kyekimbaddeko, mama kakati olaba, nsaba onsonyiwe, kakati nze gw'olaba, nange simanyi kimbaddeko. Awo nawe okwata paasi, nga nawe obaako ekikubaako, omukuba paasi. Ati kati gwe oluusi oba sibwa otyo bw'oli. Kubanze kana yakubanga gwe omwala omweru, oba Yeshuga ekyamukubiranga buddugavu. Manyi omuddugavu akubi kamuba mangu. Yakubako lumu. Kati olwagambule baakulya? Yakubira ki Amusi? Yali ayina producer omu gwateebereza nti anjagala. Yajja alwane naye, kati nze mu kwagala okugira aleme kulwana na muntu. Baakubamu nze. Lwatambula kana mukuba? Ate olwedde kati oli yali amuwaayiriza kyekisooka, ekyokubiri ng'era agenda kukola omusango nga bagenda mumusiba. Oyo mamizi boy. Tasobola kubeera mukomera yadde olunaku olwo nga famire ye bamwagala nnyo baba baafudde dda. Kyovula ne bwakola ki bamuprotectinga by the way. Omwana waabo. Bamuprotectinga nnyo. Naye era yamala n'akubya producer. Producer bamusanga ne bamukuba. Kale gwe takubye? Bino byogera nti mulalu. Tafuna bagenda okukuba. Amanyi. Uncle Shalom gwe badde omumanyi? Ankubye oba ankube. Kubanga buli kyenjogera kituufu. Era akimanyi nti kituufu. Era olunaku lwe nakuweereza message. Yakubira mukwano gwange omu n'amugamba afuba okulaba nga sibasisinkana. Yes. Kati nalina obusungu bungi. By the way nalina obusungu. Nga muvaabula okukyawa? Nedda. Kunteeka mu gundi yaabwe. Kubanga nze nali nakkiriza nga namuta. Relationship yagaana? Yes. Era naye nkimanya nti yabeeranga nange nga bw'abeera ne Sugar. Nze twali twogeranga ekiro. Nga bw'omukubira ekiro agakugamba tujja kwogera essaawa zaffe nti kati nga bwe zituuka kumbe agenda kubeera ne Sugar. Nga bw'omukubira takwata n'akublockinga. Bwe bukya ku makya saaweeza. Oba yagikubiranga wa Mukama y'amanyi. Nga nzijjayo mu bloko nga nkubira. Mama kakati olaba twagenze obayi ba Sugar abo batambula. Ne bagenda bo bamanyira okubeera mu mabaala. Nze omanyi sibeera mu mabaala. Ne kati nadde nino bavuga nino bazaayo tukola ffenna. Munnange ng'oli mukwano ng'olina okukkiriza. Naakwegayirira ekyo n'okivaako. Nzaamusa alina emmotoka. Alina emmotoka gy'avuga naye siiye. Okay. Kufuna. Ati nze yaŋŋamba amazima. Nti emmotoka siiye. By the way nekyaleeteraga yo okuŋŋamba amazima lwansonga abantu be nabeerangamu baali bamumanyi nnyo. Kati nze yali tasobola kunnimbanga. Yes. Kati ekya gwa proposinga Sugar bamuleete. Amusa afune amasannyalaze ayitewo. Kati era yalina okuŋŋamba nti kaakati ekiddako nti tugendagenda ku Radio 4 nti anti Sugar gyakolera nti kubanze Sugar nali mulabanga ku TikTok. Era nga ku TikTok mumulaga ne mugamba olaba atambula. Yes, asobola okuyambako by the way. Ngagambe kyekiwala kyasama nnyo naawe. Tebasobola nakikkiriza kujja kunkolera.
yali sportinga ku muntu mulala olwo sijja bambi kuye kumwogera nalinnya tojja mwogera wandi kandabe amusigo yali ayagala manjagaliza mwagalize samwagala mabegaluwawo pasi mukerebe njo kangende wale ku TikTok omukulaje samwagala mabegaluwawo pasi mukerebe njo manjagaliza mwagalize nze samwagala so shuga tebamwagala sigo yali ayagala okukola naye bwe yali agamba bannange shuga yali available she wasn't loved bali tebamwagala shuga waffe yali ayagala ono kasuku senga nkulaga amusigo yali ayagala bakola naye content labayo omanyi yali ayagala sweet shit bata sadde okukonyekitinga sebana kubeekina nga tebalina ssente nga n'okutuukikako tatuukikako by the shiraga shumba atuuka okuleka ffe ba deputy ambassadors ffe tumulinako access n'omugaa sweet shit how are you doing obwavu bunzita twalinga tubeera tubyogerako mubiro yatajja nti bazibu omusajja asobola bba naye nga takwagala wabula nga gwaliwo mu kirabyo Amos yatagala black sugar yali n'omwana gwayagala wa mapiano yokka sugar ali mu bandi oli mujawa musajja si n'obuddugavu bwe sugar balina batakwagalira ledda era by the way abantu baba bajjukira bulungi obanga ojjukira mu interview yammwe bwe bwamubuuza yagamba ani atayagala muntu amwongerako teyagamba mushuga mwagala byalavu yakubuuza Uncle Sharon ani atayagala muntu amwongerako nengamba tewali shuga wange bamukozesa mukazi watunasirika bwati oba shuga atijja nnyo nengamba yoyo omusajja shuga nga yatijjamu nnyo sometimes abakazi bwe twagala abamu tubeera bwe kati shuga ayinza okuba ali bwatyo ng'ayagadde yete yetegereza ku mushuga teyetegereza amalaga gira bwatyo tatekinga time okwetegereza shuga kati ye bwatyo bw'aba ayagadde tosobola mugaana oba yetegereza oba teyetegereza bw'aba ayagadde bwatyo bw'abeera ayagala kati oli ate aba atufuna nnyo n'atukwatira ddala bano bwenjagala njagala oba musajja ambisa ayoza ku bintu ewaka afumba Mr. Romantic Lover Boy abyolezeewe waabwe kuba nakugambye bannaye neuwe yakafunayo myezi ng'esatu emabega nanti star asula mu hotel star tetaaga bana nnyumba oli star is a star ekyo tokyogera kubanga talibeera ekyo nakikugambye wamuloka talibeera ebintu bikolo biro bimuhantinga bebi wange togwawo ntusaba togwawo bebi yaweddewo bebi love simu nino bebi yaweddewo mchezo kati omukulu yagamba mpandiikira yimba yagamba akwandiikira yagamba akumanyi teyakwegaana singa yanneegaana okimanyi nti no singa yanneegaana yalibadde ku safe side kubanga mwali temummanyi era mwali gambye omuwala obwefasa beefasa baserebu baffe naye kasita yagamba yali andabyeko yabula katono okugamba nti yali mukazi wange nali mukoze bwenti ne bwenti kati nakola interview ne Black Sugar mwali mukyayogera awo twali tetwogera mwali mwawudde yes twayawula tutya akwata ekkubo aŋŋamba ayagala nkoleyo video after mpaya akadde nalina oluyimba lwenina okutaba luyita Njabala mwami gwe bayita Jimmy yaluwandiika eyawandiika Sambira nyuma nga Janzi yampandiikira Njabala kati mbagenda okutoola oluyimba naŋŋamba njagala ota oluyimba olwo ne visualizer naŋŋamba noonyayo ssente waliwo gayi wange abadde ankolera simanyanga mukolera visualizer yamusasudde akakadde ng'alina okukola video naye bakyusiza nga management kati sente zo tayagala zifiireyo nasundikayo era ngamba kati nze noonye zigenda okunyambaza bankolere ka visualizer kyolava mugamba lwaki tetukolera ddala video nofukamira n'omwebaza bwe weebaza empewo kati mbakwebaza
kubanga mbakweba kubanga neze namwa ne sente zange ze nawayezo okunyambaza yaziri ate yazituusa. Amos. Yes. Bwachi ngamba kola obusente bwange ngamba kunganya nganfuna emitwalo nasoka nefunaga ngamukubira ngamugana nafunye utawa emitwalo ana nga antwale wa Q simanyango yo Q banange oba banyigire bonna naye Q yantama Kyakola ngani simayanga ya mwambaza ono kifashion kira mboba yamanyi kubanga omayiro achi yantama namunyigira naye yali mu bintu bye nankubira nesimu nangamba mbwengo yezo ngenda zikuwa kubanga ngenda kuzitunga mbuba ngamba oli muradde ne stopping okutunga bakuwa decent no muntu omujjeko egundize measurements. Yes ogamba otyambu na stopping okutunga engoye z'omuntu nga bakuwa sente ddala kituufu. Ye lwaki yali atekinga time ankubire nessimu ankakase nnyo nga bwe bamuwa sente ali protectinga bawe yakimanyi. Yes yali ali protectinga oli omufere Goliath. Nkwata sente zange nzibawa angamba sente tezigenda mala kiyo yangambye okusinzira ku ngoye zinakuweereza ze tulina okukola ntongerayo emitwalo 10. Kintu gazugaziwe mukko. Yes. Nenzimuweereza ezo zona zimuweereza ku ssimu. Nga ninda bakole ki bamalirizo kola engoye wa kati ngenda okulaba bwe bakolera oluyimba nga Sugar Vixen. Luyimba ki? Simanyi bayina oluyimba lwe bakola nga Sugar Vixen. Okay. Nga yes nga alimu basoka fulumya bifaananyi kati ne mukubira ne mugamba ebibyo bitambula ebyange tebitambula gayiwe engoye yakola atya. Nasoka nambuzabuzaawo nangamba gayiwe engoye yali business man yafulumyemu abweru w'eggwanga yangambye bwanadda agenda bikolako. Yes neninda omwezi ne gugwa wali ne mugamba era akyali yebweru njati yakomyewo simanyanga yali ayina omuyimbi gwagenda okwambaza era omulala oba waliwo akyawo gye yangamba gwagenda okwambaza kati oli bwe yamaliriza okola show ne mukubira essimu ne mugamba amadde nsaba bwe ziba engoye teziriyo bampe sente kale banziriza akasente nambulokinga fashion kira like Amosi ye yambulokinga. Yes nga tanaba kumpa Q kati wamala okumblokinga aweereze namba yange Q ankubiri Q ankubira mukunkubira anyinyonyola biri byenkunnyonnyodde kibangamba alwala. Yes kati nze ngamba oli mukwano gwange gwabadde gwayitamu ennyonnyonyo ne kati nga muweereza audios zino nga mugamba Amos mugambe nze nakkiriza okusirika kuno okwo nasibadde musiru mbadde nkimanyi nti yeyagala ne Sugar nenze nakkiriza namutaddako ate sente zange akola eki azimba emitwalo 5. Yes bwe bamugamba Amos yanvuma yampemula ebigambo webiti anti Amos nga yatudde wano nga kamera emutunuddemu mwe mulowooza tayogera nenga Amos looks humble looks as if bwe mulowooza tasadde okugera ekigambo kyonna kyabawa katula kebisebuka nze nkakasa omuntu kati gwe mwinako access okwogera naye ye Sugar umubuuzo oba tamuvumangako Sugar proving wrong Amos asobola okuvuma tebamuvumanga yakubira oli namugamba gamba Delicious je mu block njagala kwogera naye ne bagasagala kwogera naye nayitira ku simu yoyo mukwano gwange nampe mula we mula anzija ku simu ye kati awo by then yali ayangamba Uncle Major manager we Byron Major. Yes Uncle Major ankubira essimu nga suba sayina namba ya Uncle Major ye yankubira nanga Delisha ono Uncle Major kubanga Uncle Major nali nayogerako dda naye ku simu emirundi n'emirundi ku simu ya Amos kati bwe yakingamba ne ngamba wanje Uncle Major ngandi mu nyumba yange nga nkaba baziga bayitirivu love already numa banvumye evumye no busente bugenze ne sente zange bazitwala nangamba omjogeddemu wano n'omusajja ebigamba ayogedde bingi naye eyo si ensonga nze kyenjagala olwanako nga nkyali naye bakuwe sente zo kubanga sente y'ekikazi biki bikinannyonnyola awo bye yannyonnyola ne mugamba kaale ssebo
ne mungama ne Uncle Major kankubuliti sente si kye kikulu right now naye ekikulu kya byonna newe Amos ne bwali kola ki tomuvangamu mubeereko kubanga tategeera ate talina mu nsi muno nti ono mukwano gwange ne mugamba olaba nange abadde yeeyita mukwano gwange mmanya mukwano gwe ankoze byankoze nkwegayidde mubeereko ne bwali kola ki kale sirika naye omuleke kuba ye tategeera kyenzudde nangamba kanfuba okulaba nga nkola ki nga bakuwa sente zo kati Uncle Major teyaddamu kunkubira ndozo balemererwa he went mute. Yes, ndoza balemerera ne management okwata sente zangu zimpa n'abivaamu kati ne tubeerawo ebbanga lyonna tubadde tubeerawo nga nasirika simuyinaako yadde obuzibu ansanga ku papaazi nali ngenda kukola ku papaazi ebeera ne live band ku Mande ansanga era yali ne Uncle Major omusiru era nayagala okuntuuza wansi anyinyonyolenga bw'ateebaka na sugar era yenga bwanjagala nnyo aneetondera oba misinga enyumba gyasasulanga owa yagimisinga ate nga alina management emusuza ewaka alina ewaka wasobola okwebaka omusajja agamba sugar simwagala sebakangako naye talina nakyo tasobola yadde oyo bamusanga bati alina ne kali mama omanyi abakazi benjagala kisooka weetunuulire otegeera abakazi benjagala kakyala katonotono keeru nate nga yagala kuba kati wano ngezeemu by the way kyova nkulaze oli omukyala zezo size ayagala bukyala butono bantwalako ne mu gym Amos omutereerere era kati gwe tosobola kulikomendinga mukazi munne agende mu gym akolombere olw'omusajja nedda byewalabako bakwagale nga bakwagala bya ddala si byakufaanana bwoti ndyoke nkwagale oba olina okubeera bwoti nze mukazi wange alina okubeera bwoti oyo gayagala nnyo ebintu ebyakabi nga tasobola tasobola naye kunywa sugar yali afunye munene sugar ati yali alina kyamwagalako mukazi wattu kyatamanya tewawulidde audios ze bajjeeyo ziriwo endala omuntu n'agamba nti ono kati atuuse mu layini we mwagala nze kyemwagalako njagala mpostingire ebifaananyi simaya bagambe mbw alina musajja kyoyo lwakuba yayagala simayanga shuuti za mbaga naye nze sizaagala Amasinga yagamba yes mu ddoboozi lye ng'abiweereza Madiina gwayita sisita we Madiina amuyita maama oli maama Madiina maama Madiina yazaala Madiina kitegeera kati kwegamba gayi oba bakiyita batya kyali ekituufu abuzaabuza yanteekamu ekintu nti tatambula nandaga nnyo nti ye bw'aba yagala yagadde ono omukazi abeera ono naye Amosi ye mwenzi asembayo ye mwenzi asembayo akutuuzaawo nakugamba Uncle Sharon munzijja ngenzeko mmanju n'agenda emakindye neebaka n'omukazi nadda n'akunnyonnyola ebibadde mmanju mu ttooki naye ng'ava makindye era kati ono abadde yamusobola kuba abadde amubeerako sugar yes ng'amubeerako kyova olaba ye tasobola kuvayo ogamba nti abadde ayenda era takimanyi nti abadde ayenda oba nti asobola n'okwenda naye asobolera ddala bulungi nnyo nga bw'okiwulira naye kati oyo omutunzi w'engatto namugamba addeyo atunda engatto kubanga music yagaana ani atunga engatto ye muyiribi era atunda ngatto wali ku street ekibuye ne shell kinoonyereze ojja kumpaayo ku ssente bagamba Amos mwana wa mugagga Wanga family ebeera South Africa obanya bingaba kati ze family sigena kugamba nnyo relationship yaabwe na family kubanga sigimanyi nnyo ze yangamba si ye family ye oba mama Madiina si yeki naye amubeereddewo nnyo amuyambye nnyo era ne maama we
ne mama we nakola ki namungamba nti ali Masaka era taata we yafa yes awo mu covid so kati nze nembanga mmanyi ki ne yali muyiribi waliwo abantu benjo kugamba nga tuvudde waneeno funa obunamba bwabwe bakuweereza ko kubufaananyi bwe yali afaanana nga akyayiriba engatto Amos yes yali bulala atamanyi nti omuntu anaaba atamanyi nti omuntu akozesa ddiyo nga talina kale kyamanyi mu bufunzi ng'asula na mu studio talent he was talent driven maybe kyetuba tugamba tocha that perspective talent yali emuvuga yamuvuga bulungi kuba yamala nafuna abantu abamuteeka mu ssente kwa kati wabanga family yali erina ssente liryo lyonna nebbanga yali ekola ki okumuleka nabeera ku street ng'atunda engatto bali baagala ayiteko mu makubo ng'abaana abalala bayita basita abalala naye kati babonaabonera bwerere kuba mutabani waabwe tagenda fuuka sita akoshalo nakyogera how sure are you nze nkubuulira ku mpisa ze nga we mumanyi n'omutima gwo ogutaagaliza embi nga ki ziba zoyita empisa omutima ogwo ogutaagaliza anti empisa ze embi kati abedde ne shuga myezi emeka n'amulema oba shuga aliko obuzibu nange naliko obuzibu n'omulala yaliko obuzibu wakibagezaako ekyo nga tolina kunenya musajja kugamba omusajja yenda akola ki nze we namunenyereza weewa yaliyogedde amazima ku mukazi gwayawukanye naye kale nze nali mubi nandeka era n'agamba abantu bange mwesibako mukubira amasimu sebo yabagamba mbunze yansanga ewa Jacob kuba saategedde Jacob gwe yabadde ategeeza nanne bakako omulundi gumu naye nze ne mulemerako nnyo kati ye alowooza ayina ki ekiyinza ommulemezaako ennyo mwagala kubba ssente ziriwa music oba ku YouTube oba ku YouTube bannange music already takola talina kyamusasula ni bamuwa booking tambukinga Amazon siwalina we nali ntegeddeko ng'agenze n'ayimba nga si ye yataddeyo ssente bamuwayimbe Amos asula ssente bamutegeka ayimbe ewaka ziri ssente ze nagambye eza management okuzikozesa obubi ebajeti ye gye bamuwa kati yaba ayagala bambi ogenda ku stage ayimbe n'abawaayo ko n'agenda n'ayimba tebamusasulangako ayimbe wabula yasasula abategesi bamutegeke kati ate yagenda n'afuna mukazi wattu ye MC yamanya abantu kati abadde kaweweevu bayira wabadde ayina mukwata bulungi era buli bwe yayitudde bwati mu kamera abadde ayina kwebaza nnyo Sugar nga tamuteeka nnyo na mukamwake kuba amukoledde nnyo amwiriddewo omubiri nnyo sente abadde kati babadde tebakyafulumya nnyo bali kubanga buli lwoteka mu bizinesi nga tezza okoowa yankubirako essimu nga bamutadde ku pressure bakooye okuteeka mu ssente music aganye yani bagambye sina talent bade bateeka mu talent ssente ono kyogera waganye tusevinga akasente kammwe wano sirina nedda ekituufu kyetulina okwogera yali bagambye sirina mukisa nina agasiraani temwonona ssente zammwe temwonona munkoleremu ekirala era namugambako olumu nemuga ssente ze bakuwa ogenda okola video ewa SPK bakuwa okola bizinesi nga kiyasokola already yali mu ngatto ng'amanyi ebyengatto nga yaziriba agenda n'asuubula agenda ayiriba engatto kitegeera toyinza waayiriza banno bintu gwe n'osigala eyo nga gw'osigadde embuno gw'oli musanyufu by the way oyo muvubuka era yakoze eki waliwo Sugar we yabadde ku TikTok ye neŋŋendako kati nangamba hi Delisha banange wano waliwo mimbi bamita Delisha music Amos yakedde ku masha kunoonya Sugar agenda kunoonya akulwanisa entalo ze ayomanya ayina entalo ze zayina nkwegaidde tokikola togenda mu mawulire tokola ki nemugamba luli nali sisobola genda mu mawulire ngenda mu mawulire onkoze eki anti luli yali yantuusa ku kisenge nzije mu mawulire that's why nakuweereza message era n'afiirawo nnyo alabe nga boogera ne Uncle Shalom ng'ali mu kamera ku message ze nawandise nze atalina kyendi weewuunye okumanya nga kyalo yayagala amawulire era yabeeranga agamba mikwano gyange singa nnyamba n'agenda mu mawulire kati ngazzeemu nzize nkuyambye nzize kale bulijjo kyoyagala oyagala trending
Ngaga mawulire okolemu ki omwogereko trending ye tafaayo oba bubi oba bulungi ye kasita bamwogerako mu mawulire na trending. Yes, era kati ali mu trending musanyufu nnyo. Ate Kenya nga ya trending atayagalayo Kenya Nairobi Tanzania nanga ba trending. Alabika yakirabanga kijja kubaawo kubanga yakola interview n'abagamba ye buli yakigenda okubaawo akirota oba akirowooza. Interview tunagira yakola nani? Yakola ne SB4. Yakola ne SB4. Nagamba mbu yalowooza mbu alina ssente mu nsawe. Bw'amala ozirowoozaako agenda okeberanga mweziri kati nakwata mu bwati mu nsawo. Nagamba alina emyaka emeka? Musajja alina emyaka nga 33 naye yakoma obwongo bwe bwakoma okukula ku myaka nga 25 24 bwe bukoma okukula bwe bwakoma okukula. Bukyangambaawo neevuma Katonda ne mugamba wankola kiyinze okwagala omusajja tategeeranga ono wankola ekizibu yinze nenjagala omuntu atategeeranga ono ate ne mwagala ebyaddala. Era naye bangamba nti bakola content ne we baali beekisingira mu kamera wallahi nga bajja ne banyinyonnyola. Kati proposal ya Sugar ali fake? Proposal yali fake naye akakasa abantu nga bwe yali entuufu. Akakasa abantu nga bwe yali entuufu. Yaspendingirako ssente nyingi nanti yawaayo ka budget ayira engeri gyakwatamu manager we n'amuwaayo ku ssente. Oba bamala kwegatta Mukama y'amanyi n'amuwaayo ka ssente. Ate by the way kyayogera balowooza kyekiba ekituufu. Naye nga si kyekiba ekituufu anti bo tebategeera music industry n'etambula eti bintu bitambula bitya, how things are done. Yes, okimanyi nti nze nakuweereza message like Sugar na like nga tosobola kumpa kujja kwogera waneero nga temumaze kwogera na Sugar kubanga Sugar mukwano gwo oba mukolera wamu kye bayita connection. Bo tebalina connection bajja wano bakugamba Uncle Shalom katukuweeyo bweziti. Black Sugar aba Amos. Yes. Era bagenda eggulire ne likolayo nankubira nangamba eggulire lyawe litambulanga musanyufu naye ng'omwana w'abandi agenda mmwebakako era yamusuzeeko gwagenda okuwa ebimuli. Walai amasicyokola kikyamu like lekeraawo otrendinze ekimala mu bubi olumiza abantu bangi ekigenda okugaana okutrendinga nga gwe bw'oyagala oba okuba hit wallahi tosobola nga tosobola kwetoowaza. N'alimba waneeno kubanga nze yabinkolanga najja waneeno mbatu n'abagamba oyo omuwala simwagala akola bwati ne bwati ne bwati nasula ku ssimu yo ng'akukubira ewuwo mu parking ng'apakinze olumotoka lwolwo olutali na lulwe akwegayirira omusonyiwe naye nga bakyali bwe yabagambye nga bw'olina empisa embi ezisembayo taba nga muntu alina empisa mbi nga ggwe. Yes, naye ngeno ali mu kwegayirira omusonyiwe yeegayiriranga ebyozo kisi ze walabye kati nze nange nadde sina kyakola kamera nga weeziri nga tulina olaga abantu nti tweyagala nga bwagamba ku Sugar. Yes, nga bwangamba otegeeza yakisinga ka Sugar nga tamwagala nga abulako kimu kuwanda bbali. Ndowooza kuba kati twogere ki? kuba kati twogere ki? Kubanga bwe yavangayo ng'alina okukubira akunnyonnyola. Buli amasho yavange wa Sugar ng'akubira ng'akunnyonnyola. Mama ekyo kye walabye si kyekyo. My D. Nammwe muli balalu. Si kyekyo walayi nali musiru sinakuba mulalu nali musiru. Nina okulaga abantu nti tweyagala ate nga management nga weeri bandagidde amawulire galina otambula gagende mu maaso. Kitegeera bulungi. So kati ye muntu akulaba waneeno olooza lwaki ekizampa eri ku ggwe lwaki yakutadde mu bintu bye. Amos abirimu.
Mbusimanyanga namukwata ne message simanyanga eza Shalom nga bakola teziriyo naye akimanyi teziriyo naye olwokuba nti nera Uncle Shalom oli big brand ayina okwasamira gwe yabadde amukutuusaako yamukoze ebyekisiru Black Sugar yes ate nga amusagala amawulire kati nagamba kati nyinza kwogera ki wane eno nyinza waayirizaani lwakuba wakoze kikyamu bambi n'owaayiriza omuntu gw'omanyi obulungi alina ne famire ye ayagala kimuyisaawo n'awaayiriza simanyanga bafeeyi baali tebamwagala kubanga ne feeyi walabanga obusungu engeri gyayogeza nga boogera ku Amos nga tebamwagala kuba baali bakimanyi nti tayagala Sugar amukozesa bukozesa Amos yakubanga Sugar waliwo yagamba nti bamukuba ne mugamba ekyo ne mba sirabyeko nkikkiriza kuba Amos mukubi bamuta Amos batimpula Lovins kubulireyo kasinali akamu agweddalu ani Amos bwagweddalu bamutwala e Masaka kukijja bamuterekeyo okumala emyezi emeka 3 bino byenjogerako ngenda kubulira abantu bose okubira ne bakonfaminga story naye nga nzaali obagamba munnamu ali mu depression or management yali yekyanze ye management yemuyamba kibanna emuteeka musi kuba mujogera kunyisira kyemuyamba tetujimayo balajeri naye fe yatugamba management yekyanze bali bamutadde ku conference nga ayina omuntu gwe yavuma eyali badenga manager we eyavaako kati nga bamutuuza bamubuulirira aganye kati agweri eddalu bamutwala e Masaka okumutwala e Masaka mu myezi gye 3 ayinayo omwana w'abandi gwe yayagala naye nga wendi musajja tasulirawo yes ng'agenda n'omuwala naye mbu yamusanga alina omuvubuka gw'ayimiridde naye era nalowooza omuwala ayenda kati n'amukuba omwana w'abandi we yamukuba Amos akwagala nnyo okukuba yes munavaamu simanyanga omusaayi mu matu ne mu nnyindo bino byenkugamba Amos yennyini ye yabineegambira atuuse ku kisenge bamunoonya musiba nga nze alina omukweka bamukweka ne bannyonnyola nga bwe bannyendako naye bye tubiveeko right now bagenda siba omuntu tusooke tukole ku kyobutasiba muntu nga nina okweka omusajja munnange mwagala wakweka omusajja ayenze nali mwagala musajja baloga bannaaye nali mwagala naye gye nakoma omwagala gyakoma omukyawa gye nakomayo nakoma okuwaana ennyo gye nakoma okukyawa pozinga ngudde ttalu siyinza kukuddira nonedda ne bw'olikola otya kati komuyimbira amusaawa kati akubira kusimu ennaku zino kuguno recently wano nga maze okuwulira Sugar nga njogeddeko ku TikTok ye nalowooza mbuze ngenda kukwatagana ne Sugar njogere ebituufu byali n'addamu nannoonya nakuta mama maidi naye noseka nemugala tojasani teka wazzeeyo dda ggwe gw'oli mulaavu ggwe ono yazodde w'Amos bagenda otimpula ggwe sisobola kati yalalumiddwa ku musota ne bwe ndaba omuntu amufaananamu katono nziruka emisinde nziruka Goliaasi wewe omusajja muddugavu nga n'addira ekizodduka emisinde olaa ne ku papazi we yansangawo bukyanga nsangawo siddangawo yakukyayawo siddangawo tebannaba kuddamu kumpa mulimu naye era mbadde ngendawo wadde nga tebannampa mulimu naye siddangawo lw'ensonga eyo nava eyo sides eyo eyewaabwe yonna connections nalinayo zonna nenzitta nga saagala musinkana wadde mikwano gye tujagala neesonyiwa emakindye yadde mikwano gye omuntu gwe mbadde ngezaako okubeera kati nga wabeera ku live mbeerako nnyo yabadde Uncle Major naye namutadde wamumaze yes omuvaako nemuvaako yalina omuntu omulala yali akola ku TV mbagiyita Mon TV Mon TV eriwa wali Makindi omuvubuka yali akolako ng'era akola mawulire ng'amwagala nga muprotectinga nga muteeka wano nga mutwala wali nga mutwala wali
bayawukana mu kaddakiika. Omuvubuka alina empisa embi. Amos. Bamugamba katono n'aboggoka bw'ati. Naye nga bwe nakugambye nti management ye ekimanyi nti mulalu. Bo baliwo okumutaakiriza bwe bati. Oba abantu be babeera nabo oba eyo gy'ayita management ye baliwo omumutaakiriza. Mama Madina. Bayirawe bamwanguyire kubanga si kiwa nti bw'anaatuuka ku seeritta omuntu banasobola omuprotectinga. Ayinza okutta omuntu. Obulalu busobola okujja nakuba omwana abandi n'afuna ekizibu n'oboolyawo n'afa. Mu bintu by'okusaaga. Yes, mu bintu ebyokusaaga mwe mutaakiriza mbu mwagala nnyo omuntu kumba omuntu oyo mwongera mumeza mawaggali. Katwadde omuleteddeyo baka ki olwaleero amusinga tumaliriza. Afokasinge ku music waba aganya amuveeko. Kubanga era mugamba aganye music amuveeko. Olaba Sugar amulemi. Kati oli yayimbya akayimba. Abeda wa ayina ennyimba z'ebbiri. Yayimba naye Resimayine luno yayimba ne Lati Wiz. Naye amusinga okubeera star. Okay. Kati music abataganye. Amos ave mu ndongo. Agenda akola ebirala, abeere musanyufu, alekerawo oyisa bubi abakazi. Abakazi basobola okukwagala ng'obayisiza bulungi. Kuba wali okirabyeko ku nze, okirabyeko ku Sugar. Focusinga ku bintu ebirala, music muleka aganye. Ate ogenda beera bulungi ofune ne ssente. Kuba tobaamu na ssente. Lwaki omukakasa mu music aganye? Lwansonga mbeddewo nga strugglinga mu music inaaganye. Ebintu byensi bikyuka. Gwe muntu kyayinza okwogerwako Uncle Kuku, nayogerwako Uncle Sharom, ne bakutwala ku TV ez'ebbeeyi, ne bakufulumya n'ebweru w'eggwanga mungenza kuba media tour. Era oluyimba ne lugaana okusanga. Media tour wa? Agenze Tanzania, Zanzibar. Ng'agenza kola ki? Agenze mu media tour promoting music. Promoting it. Music. Naye era music inaagaana. Lwakuba saagala mwogerako. Naye so summarizing akakaali yake mu second ya 3. Naye? Atalekerawo okunnoonya n'okunkubira. Simanya Amosi Baloga. Nalongo kitone wumbwa kali. Tumuwero kaminge mu family yaki? Yes. Family emis. Bebona abona. Goliasi kola ebikwatako nterekerawo okunnoonya. Lekerawo okunnoonya. Tonjogerako kuba siina kyendi. Kyegera bulungi. Lwaki oba onnoonya? Toyagala njogera ebikolobero. Ate kati ekiddako. Ovaayo n'ondeekanira ebyo by'oleekanira Sugar. Ngenda kuleeta obujulizi bwo. Obwaki? Obwe buli kintu kyonna kye nkugambye. N'olimba omukazi nti neera oli naye at the same time ng'oli nange. N'okutakuma okwo n'ontwala mu kikomera kyekimu Sugar mwe yali abeera okumanya ng'oli mutemu. Nga abasajja. Nga takimanyi nakimanya nti alinawo room. Naye ng'agenda n'apangisaawo ekiro ne bantwalawo munnange naye nga ne Sugar mwabeera. Kitegera nzerekeraawo okunnoonya nafokasinga ku music wange nga bwe waŋŋamba wampita bro nange bro nyongera okujjukiza nti music aganye. Kola ebirala. Wumbwa kali. Yes. Tetugasukanya ku olwaleero gwabuliridde obaka butwale bulungi si mu bubi. Musula bulungi mweraba.